Seggirinya atuvudde ku maaso bambi kibi nnyo fe NRM oba abawagizi ba President Museveni tetusobola kusanyuka nga omuntu avudde mbulamu bw'ensi eno nedda. We cannot become happy nga omuntu afudde. Kyokka ekisinga okunnewunsa kiri kimu nti Seggirinya omugenzi yakolako dduwa nga asabira President Museveni afe. Omuntu we NRM bw'ayogera ekintu bakipuliriza abannuupu ne bakifuula nti kyamaanyi nnyo. Naye ate bo bakola bye bakoze baagala tutunule butunuzi naye ate ffe tuli bayivu kyobola tufuze emyaka 40 era tujja kugamba nti rest in peace Seggirinya ffe omufuta tuwa amateeka gamba mbu fight hard nedda. Naye ekibuuzo kiri kimu, lwaki Seggirinya afudde? Waliwo abagamba ate boogera ku mufu, omufu tayogerwako, omufu ayogerwako era abantu ababeera ku nnyimba abasinga babeera mu kugeya mufu bageya namwandu akoze bw'ati yafudde kino n'ekirala era kati bali mu kwogera. Naye era mpisa ya Buganda wano obutogera bikikinike ku muntu aba afudde obutanakuwaza abantu balese ku nsi wadde baba opposition basanyuka nga omuntu we NRM afudde. Mujjukira bulungi era Seggirinya omu ku bantu abasanyuka nga gundi afudde Jeno Tumwine ya Seggirinya omu ku bantu abasanyuka obulungi ne video weziri. 1 Seggirinya Muhammad yandibadde akyasobola okuwangalira mu sini y'ebyobufuzi mu Uganda. Naye ekisooka okusinza ku kyenna wano Seggirinya yepankira ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Kino nkyewuunya nti abantu bonna abepankira ku Museveni bafa ne bamulekawo. Era nga bannabyabufuzi bajja kujja ku lumbeero bagandi gavumenti yekusse kubanga ne ku lwayisima bagamba gavumenti yemusa ate ng'ali akolera gavumenti ne weebuuza ate w'abayisima badde akolera gavumenti ate gavumenti okutta yisima efuna mungi. Edduwa mwagyerabira Seggirinya gye baakola ne bamunyagwa nga bayimiridde bakutta obubaane ne basaba Museveni afe. Munyagwa takyali mu palamenti, Seggirinya mufu, kyokka Museveni waali. Kabampaano oyo ne politics ow'ekisirusiru baganda bange omuntu yenna ayagala okuyingira ebyobufuzi mute. Oyo politics wa Nuupu ow'okuvuma abantu ow'okukola effujjo. By the way, Seggirinya nga mulamu kino mukyerabidde y'omu ku bantu abasinga okukola effujjo. Seggirinya bwe yali ng'akyali mu FDC yakolanga eddalu erinyuma. Bwe yayingira mu Nuupu kubanga omuze gwa Nuupu kuwaayiriza kutta bizinensi kutta kalaketa z'abalala kusaakiriza kwekalakaasisa abantu na kuleeta bujagalalo. Seggirinya n'ayingira mu politics bw'atategeera. Omuvubuka gwe bayita Umaru Kisekka amanyi omuyita deep politics kumbe naye azza okwogera obwongo bwe buli shalo obwongo bwa Umaru Kisekka bumpi bwe buti ate ajja ya discussing politics gwe bayita deep politics ekya bulimba. Mujjukira bulungi okwekalakaasa kwa 2022 Seggirinya ayimirira ku live ye ku gundi gye bayita Seggirinya Muhammad fans page n'agamba nti Bobi Wine bamusse. Seggirinya n'alangira ku live muzijjukira video kwezire ku internet n'agamba nti ekyali e Rwanda kikomawo. Baganda bange ekyali e Rwanda mwenna mukijjukira bulungi abantu baafa kumpi akadde kalamba. Kati Seggirinya mukabampaane w'okwagala okufuna kaadi n'okusanyusa abantu n'obafuutu sojo okuba nti bakyamufu n'alangira ng'ekyali e Rwanda bakigenda okukomawo. Abantu beekalakaasa ku olwo baakuba abantu amasasi abantu baasibwa mu makomera abantu baafa. Seggirinya ne bamusiba ne mwezi gwaweranga mulambo w'emyezi 2 baali saidize na Rufenya Bobi Wine bamukwatireyo. Kyagulanyi ne bamuyisaawo we bati ne bamutwala ewuwe Magere. Twagenda okulaba emisana Kyagulanyi ng'ali ne Mwanyina Kayemba Irene nga bali mu kufukira bimuli ng'abantu baafudde Seggirinya musibe ng'ono anoonya amasannyalaze ebyo abantu babyerabira. 1 Seggirinya abadde musajja mulungi abadde wampisa abadde muntu mulamu abadde alina ebintu ebirungi bye. Ekisooka bantu wansi w'enjuba eno abantu basobola okukuwaga basobola okukupika bakufuula ow'amaanyi bakufuula ow'akabi kumba ofa. Mujjukira Jakana Nadduli wa mwamuwaga mu bifuutu sooji ebiwagira Kyagulanyi emitana amagezi ne muwaana Jakana era oyogedde obagambyeko teyafa ensi tetambula. Abanyarwanda baliwo mu Uganda yavumanga Abanyarwanda kyokka nga ne Kyagulanyi gwawagira mukazi we muki muzaata omwamuwaana ennyo teyafa ensi tetambula baganda bange. Bwe waawaana Isima yavuma abantu n'akola effujjo lyonna ku internet wadde yali muntu mulungi naye Isima yafa ensi etambula.
Ekyokubiri ekisse Sseggirinya ye government. Bwe tugamba nti government ye Sseggirinya tobeera omusiru okulowooza nti government kitegeeza Museveni. According to my definitions, the government is a combination of forces, authorities, power, might, money and ability. Nti bakwata ebintu ebyo nabena amaanyi, obuyinza, obusobozi, sente, obufuzi ne babiteeka mu kibucket ne bayiwamu amazzi ne bateekamu soda bayikapo ne bateekamu baking powder ne bateekamu engano ne bakuba ne bakanda ne bakola ekivugutu. Kati gwe kyogenda ofubutuka eri olowooze nti onaakijjawo. Osobola okuzimba abalabe mu government mu opposition ne mu government. Kati kankubuuze gwe omusiru alowooza ndi government ye Museveni. Ssenyonyi sente zaafuna azijjawa. Kapasite Ssenyonyi gy'aliko asobola okupanga olukwa olutta omuntu mu mbeera yonna kuba naye ali mu government. Ekigambo government ne Museveni kimusinga obunene. Tukirabyeko government terigwa. Wano mu Uganda Amini yavaawo government yasigalawo. Museveni alivaawo government erisigalawo. Tewali kintu kisinga ggwanga na government. Zikyuka bukyusa ate jjagenda okola. Bannange tubalinze mu government eriddako. Oyo Kuteesa ali mu government y'Obote. Waliwo abantu bangi abali mu government y'Obote nga n'olaba baweereza mu ya Museveni. Mulimu abali mu ya Museveni nga bajja kuweereza mu ya Muhoozi oba ya Bobi Wine eriddako. Kati government bagikolimira. Ndi bannange nyabula mugenda kufa mmwe. Government bagikolimira. They don't curse a government. They don't curse a government. So mubena muna bagamba munja kukolimira government yo bya kisiru. Genda okulimira jajjaawo. Tuli ku kigambo ekirala. Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu amala okupanga olukwa olutta Kyagulanyi oyo omwana Sseggirinya kubanga Sseggirinya amazima gali bwe gati yali awanise ebbango. Bannabyafuzi nga abafaananya atanaaba Shiba ayimba oluyimba mboli mulungi baaba gw'oliraanye omufaananya atanaaba. Kyangu omuntu okukola ebintu n'akufaananya atanaaba. Kati Sseggirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando yatuuka ekiseera nga threat ku bannabyafuzi abali ku opposition n'abali munda. Ekirala ekya Sseggirinya deep politics. Government yakeera ku makya n'ekwata Sseggirinya ne Ssewanyana ne bateeka mu kkomera. Naye ffe abali munda abategeera obulungi abali ne mawulire buli mubaka wa parliament gwe babuuza ne balooya abali ku opposition bagambanga Buganda ensonga za Sseggirinya nzibu. Mbu bagamba mu Basseggirinya bafunanga ssente okuva ewa Kiyingi oba muneewa Kagame eyo bajje batabangula emirembe. Ebyobufuzi toteekangawo mukono kuwakanira muntu yenna kubanga kyatuuka ekiseera nga tewakyalina muntu agala kuyimira mu musango gwa Ssenyonyi manya gwa Sseggirinya ne basigalamu ono omuwala Shamim Malende yakusigalamu yekka. Government bwabanga Sseggirinya esomukwata omubaka wa parliament ne muteeka mu kkomera emyaka 2 ensonga ebeera serious. Kubanga mu bulamu obwa bulijjo Ssewanyana ne Sseggirinya tebaali nti bamaanyi nnyo. Government singa aliyagala kukwata yandikutta abantu bangi. So kibayita deep politics oba ebyobufuzi ebiri munda kwe kutunulira ensonga critical nti lwaki Besigye akwatibwa okuva e Kenya okujja mu ggwanga lya Uganda. Besigye tasobola kuzanyisa Uganda na Kenya bya bufuzi bya kisiru kubanga those are they have diplomatic ties and they are governed by international laws. Mu international law tebakkiriza muntu kumujja mu nsi emu kubunza mu nsi ndala. Lwakuba ebyobufuzi byaffe byayingira mu bafuudu soja n'abantu abalala balina emitwe eminafu. Osanga ba analyst nga yeekolera yenna alina face alinga alumiddwa enjuki. Mu mbeera eyo sisuubira nti omuntu omubinga yeekolera asokuvaamu analysis etegeerekeka. Gwe weebuuze lwaki gavumenti yakwata abantu balala abantu abawakanya gavumenti ab'amaanyi bangi okusinga Ssewanyana ne Sseggirinya. Baganda bange singa audio ya Besigye teyafuluma abantu bandiwakanye nti Besigye tasaba mmundu. Nze siwakana ku munnabyabufuzi Museveni olaba kukwata na kkuba eruzira apa emyaka 2. Muganda wange wabaawo ensonga ate Museveni si musiru tafuna information mufu. Abantu Museveni Bobi Wine Sseggirinya bali bamugambye ate Bobi Wine bwe yagana bamusiba mubayinza okutta Bobi Wine muri mu Sseggirinya olowooza baba agadde okutta Bobi Wine bakosa munyalwanda munnaabwe Babi oba Lubongoya oba Katano baaballa. Sseggirinya asulanga wa Bobi Wine oba baalyanga bonna embizi nti agenda kumuliisa wali amuliisa ekigodo ekirimu obutwa. Bwongo bwa nkima brains emmonke temulina magezi analysis za mwenfu. Ekirala Sseggirinya abuuka stage ezimbulamu. Waliwo abantu abajja ne bawana Dr. Tyamala amagezi kasajja gwe kaana kagezi biki bikite mu mpaana. Nze nkyatambula olugendo lwange olw'obulamu
tewali kimpapya kasita wano ndya nnywa Sseggirinya ava mbunaku tasomye obutasoma butuuka ne bufuuka omusango guyinza obutabeera gonga gwa maamawo ne taatawo nera gusigala musango mu mbeera eyo Sseggirinya bw'aba bambi nga teyasoma kitegeeza alina okukola ensobi eziwerako azze Mukama amuyambye afuuse kansala mu mbeera yonna awo kubwa kansala alinawo ebisanja ng'ebi nga tannabuuka kujja kubaka bwa parliamenti bambi wayemuka kujja kubaka bwa parliamenti Sseggirinya abadde n'omutima omulungi ogwagaliza kyokka mbi obufuzi tubeera n'akabina akakyafu. I always tell you in politics we have a dirty buttock. You have to be with dirty buttocks in politics. You have to turn something bad into something good. You have to turn something good into something bad. Bambi yajja n'omutima omulungi mwebi yakolera ensobi kati olwaliro Sseggirinya takyali naffe. Omuntu yenna agenda okuyingira ebyobufuzi tobuukanga amadaala. Waliwo omuvubuka oyo wa Sseggirinya gwe bayita Luwemba Luswa abadde amutambulirako bambi. Tebakuwaga Mr. Kawempe okujja okwesimbawo ku kifo kya Sseggirinya okyalina kuba kansala bw'ozimba obulamu mpola. Weetegereze waliwo ensobi Nambooze ziyakola 2010 nga takyasobola kuziddamu leero because those are now senior politicians. Era kizibu kati okusanga Ssewannyi ani Katikkiro Charles Peramayiga Nambooze Sseggona Mpuuga nga baliko beboogera ebyobusiru. No wanda kati Mpuuga omuntu omu outshininze Nuupu yonna n'amagezi ge kubanga aludde ebyobufuzi. Mujjukira jjajjaffe Sekandi yagamba nze simala googera ne museka bannangu okwogera yogera kabampaane n'oyogera kino Katikkiro akyogera nga Isima afudde go n'oyogera kino n'oyogera kiri n'oyogera kiri n'oyogera kiri n'oyogera kino no commentinga ku bintu ebyenjawulo byomanyi ne byotamanyi ne weekuŋŋaanyizaako obulabe bw'otamanyi. Leka abantu bakumanyire mu kintu kimu nti oyo gundi nga bw'olaba nti Ssefuko talimbye abufuzi Ssefuko abeera mbakazi. Abantu bonna bamanyi Ssefuko avuma bakazi. Ne bwe weesanga mbyobufuzi mbakazi mu kufera mu kuwemula mu kufera mu kubba n'ebirala ojja kufuna essasi oba akatwa oba okkendeeza ku bulamu bwo. So n'ebigambo byaffe ebyo tubipimenga. Ekirala abantu bano babiri basindikibwa mu kitundu ekirimu obusiraamu. Mu baganda bange mu bulamu bw'ensi eno waliwo kye bayita okwegendereza. Bw'osoma Bayibuli Bagalatiya 5:22 waliwo ebibala 9 mulimu ekibala kye bayita okwegendereza. Ekibala ekyo bayita self control oba ibakiyita batya mu Oluganda lunyonna nti okwegendereza oba okwefuga. Ew'omugumu baba bakaaba ng'ew'omuti baseka. Kati mu mbeera eno bano ababaka ababiri bali mu Kawempe Kazibwe Bashiru ne Sseggirinya bonna bannamasaka bannange. Abewa Sseggirinya bakaaba abewa Kazibwe Bashiru baseka. Lwaki? Bwe baali basindikibwa mu constituency zino buli omu baamuwa kyalina okukola. Baali baagala kujjayo ba politician abali strong abasiraamu abaddala bateekeyo abasiraamu abatali b'amaanyi era babagambe basirike. Sseggirinya yali aweereddwa ddiiru. Sseggirinya teyandiwangudde Kawempe ne kadi tebandigimuwadde. Naye Museveni mu kwagala okukkakanya Kawempe Republic n'obusiraamu bwayo n'ateekayo bannabyabufuzi ab'ekibogwe naye nga abasiraamu. Bano abasiraamu baleme kwegugunga mulundi gumu ng'ajjeyo Munyagwa ne Latiifu. Mu mbeera eyo Sseggirinya teyazikiza. Oli n'asirika Kyagulanyi n'amuba ne mumuvuma. Abantu muvumye Kazibwe Bashiru tabanyega kigambo n'eki kubanga tava ku ndagaano. Mbyobufuzi tovanga ku ndagaano. Oli wagandi genda okuba omuntu oli genda olumu ku betambula genda tomulamusa tomunnyonnyola. So ebirala n'ebiringa ebyo bye bimu ku bintu omuntu byalina okwegendereza. Eddie Kenzo ye omu ku bantu abatasomye naye leero ategedde amaanyi ga gavumenti. Kino buno obubaka bugenda eri omuntu ali ku gavumenti n'atali mu gavumenti. Gavumenti ebaako ne bannyiniyo ne bwe tugenda mu ggwanga lya Amerika waliyo abasajja abafuga gavumenti ezo. Ne batugenda wano mu mupiira waliyo bannannyini mupiira abagobera omupiira mu kimanyi. Ferguson yava ku Man U 2013 oba 2011 oba 2010 naye abadde akyali mabega bw'ati ng'alonda bakooki. Mu gavumenti mulimu abasajja abategeera obuyinza n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Waliwo omukwano gwange owa Nema bamuyita Akankwasa Balirega, musajja mugagga, musajja wa kitiibwa. Nema bajoogerako ebi n'ebirungi naye kasita Pyala akola kyakola ye ng'asigala mu ofiisi ng'akola obuvunaanyizibwa bwe.
njagala ondage nti wali osanzeeko omusajja wa Nema olw'okuba mu Nyankole ng'alina bakuba emiggo naye lengera baali ensikini ebakola lengera abaana baffe abafunye ku masannyalaze aga gavumenti n'aga opposition ebakola oli avuma abantu ono awemula oli alwanira mu nkuuko n'akola kino kubanga bafunye obuyinza awo Kenzo n'akabonero n'akalya nti Kenzo leero buli kimu akirina but Kenzo is one of the humblest men in Uganda today tamala googera tamala gakola bitasaanye kugambe mulimu abasajja mu gavumenti b'otamanyi n'esseggirinye fujjo lyayitirira ku opposition najja akwate wali amasannyalaze amangi leero takyali naffe abamuwaga nga bawoza kimu seggirinya fight hard nga afudde n'abaana be temumanyi bagenda kubeera buli lwonda banno munnange ng'omanya bannaffe abawo mu Kati School of Journalism and Mass Communication ebandeese twalayo omwana asome ebyamawulire ffenna gye twasomera Hamu Stadium Nakivubo mbalamusizaako Haji Yasin Haji Hamu Kigundu omu ku basajja abasinga okutya gavumenti Hamisi Kigundu agamba mwana wange Tobbi tochekera gavumenti ekigambo gavumenti kigazi olaba Lukwago avuma nnyo project za Hamu ne Hamu tamuddamu kubanga yagamba oyo politician ayinza okuntinkulira ebintu bingi byesiisobole era tamunyega naye otosanga omuntu ng'ali ku social media avuma Janet Museveni naye nga mwana asula na mukazigo talina na kyakulya n'omubuuza weesiga Kyagulanyi kyatakoze tokikola Kyagulanyi yazannyako deep politics bwe nabagambyeko deep politics oyo mwe yayagala okuyingira mu convoy ya Museveni nga bali eri side z'eggulu baamukuba emiggo yajja mu county nga n'akabina tekatuula kati Kyagulanyi yasigala kuzannya politics owa bulijjo kubanga mulembe gwa Museveni omuyeekera you cannot go deep and you cannot go dirty bajja kuba emiggo kale bannaffe ojja kunsanga ku YouTube yange bagita mutukuvu subscribinga likinga followinga nkubira kasimu 07 nkaga munya 249 tubeeko business tetwogera ate bannaffe aba DCC yumba tumiddeko nnyo era mbagala nnyo bannaffe abannema mikwano gyange mwebale nnyo nema mikwano gyaffe nnyo mukulu akankwasa akulembera Nema webale namwe n'abadina batwagala status Benz